Kuwoza people power. Buli muntu wa people power. Emanyiga balozi. Era beba makaluga bakawa muzeyi. Olunaku lw'ejjo omuyimbi ng'atekati mu buwobozi bw'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga za Kampala Catherine Kusasira yavuddeyo n'ategeeza nga wali waggulu w'obukulembeze bw'NRM mu Kampala. Era ekifo ky'endiko kya waggulu nnyo oba baagala oba tebaagala. Balina okumpandiikira n'engenda nemba meeting nga bo kubanga kya waggulu. Okubeera senior presidential advisor ndi waggulu wa bo balina okunsaba n'engenda mu kifo kyabwe etulaba ekiyinza okuddako okulaba nga tutambuza Kampala ngaddayo waggulu. Ono yatuuse n'okubayita ebikonwa ekiraga nti obuvunaanyizibwa bwabwe obw'okuganyisa ekibiina bwabalema. Omukulembeze essaawa n'ayagala bantu bakozi tayagala bikonwa. Ono yeebuuza n'okwebuuza kye bali bakola okuva lwe balondebwa wabula kino kyongedde okusaanula abakulembeze ba NRM mu Kampala. Gwe chairman wa NRM e Kampala kiki okuba twakulonda kiki okoze? Ng'ogyogera ebintu ng'ebyo byekyana ekito yaani oyo omukyala. She's nothing. Level ekyali wansi nnyo. Godfrey Nyakana ng'ono ssentebe wa NRM mu Kampala agamba nti ebigambo ebyayogeddwa Kusasira bityobola abakulembeze ba NRM abalonde. Nsonga lwaki essaawa eno osobola okulaba Uhuru avuddeyo agamba nti Kusasira jangaani. Nze mbadde mu NRM ne mbadde simanyi mulimu gwa Uhuru. Mbadde sigumanyi. Wakajja mu kibuga 2 days ago ng'oyogera Katembo oyo. It's immoral, very immoral. So kata ino okukula omanyi growing is not a must. Sometimes people fail to grow. Ona mwoda amagezi okwetonda nga tebanalangirira kiddako. Yanbadde afuna akadde n'apologizing ku byayogedde ebyo si birungi era tetugenda kubikkiriza era naye bw'aba ng'ayagala kubeera naffe ng'abantu alina otuwa ekitiibwa. Nyakana agamba nti embeera bw'eti eyinza okukosa ekibiina kyabwe singa tekwatibwa bulungi. Sobola kuva out of the woodwork. Tobeeranga kowadde LC1, tobeeranga kowadde primary school teacher, tobeeranga kowadde nursery teacher. N'ofuuka ate Katonda ku nsi. Omuntu alwanyisa Kusasira ye mulabe wa gavumenti asooka. Minisita talina kifo kya nkalakkalira Haji Abdul Naduli era nga yamyuka ssentebe wa NRM mu Buganda naye avuddeyo ku nsonga eno. Okuyitibwa kwa njawulo naye gwe obanga totegedde kye bakuyitidde ate owaba kyobona kibadde kyetaaga training amuddemu amu briefing tino mu kuyitibwa kwaffe kuno njagala ositikinga ennyo ku kino. Naduli agamba nti ebigenda mu maaso kabonero akalaga nti abalondeddwa tebategere buvunaanyizibwa bwabwe. Ebemba ndaba ng'abantu beeri omuguju onayogerera gundi nze mukamaawo nze nakusookawo nze ate gwe basinze okuwa kino nze gwe balagidde biri obu bwonna buba butannaba kumanya mulimu gw'olina kukola. Haji Naduli yeeyamye okutabaganya abaggulana mu kiseera kino. Nja kukkiriza nsabe region eyo ngiyingiremu nga mpita baganda bange abo baleme kuva ku mulamwa. Tukitegeddeko tulikikolwa ekibiina kya NRM olw'okuntiko lwayingidde dda mu nsonga zino. Ivan Kimuli Kigozi, NTV ku Sawemo.